okubuukira ku page eno ba access abasobola okwirabira ku account ba ku page yo beto betamza information mu ngeri yonna ebeesoboka nolwensonga kusaba tamza information tugende maaso mbwangu bwe mara kusaba kutamza information n'okuyita bakungu abo ngenda kusaba ntwala mu kisa guno okusooka okubaza mwenna bannayuganda buli omu gyosinzira okola akatambi kano ngobadde oyagala enkyukakyuka nga nako tukyajagala nkwebaza omulimu gw'okoze okuva mu ntandikwa gye twasookera ekyaddondo ne tujja mpaka mu people power tuva mu people power tuyina national platform ekisanja ekyasooka nakino mwebale kusupportinga mwebale kwagala nsi ya mbodo tegira mu lukwe ate era etwala mu kisa guno okukolimira mwenna abatulyamu olukwe nti okaladya kaddadda envunyo girira mu katiko naye nekulira mu kofu nekubwebwena namwe tubalaba ensi ebalaba era musasuwa mu ngeri ey'omutawaana nga imutandisa ogiwulira bwe mala obebaza mwenna bannayuganda nenebaza bonna abadde facilitatinga abadde bagula data abadde basupportinga abaana ku ground batadde sente mu struggle balunyumu balidde ate mujjanga okwo abaana betukola emirimu gyegimu bali kukola mirimu egyo newankubadde tufunamu obuzibuzibu ebyo katonda bibeera mu nsi abooluganda bite ebikolagana tebyatika bibeera buli omu obeera n'ensonga ze kubanga si buli muntu tategeera politics buli mwene engeri gyategeeramu n'ekyo tekigenda kutambula genda mu maaso kale mwana balamusa bali batukola mu mirimu gyegimu mbaagala nnyo bannayuganda bali mu diaspora mbaagala nnyo bwe mala bebaza njala tusobola mukisa guno okwebaza baganda bange mwenna abakulembeze ba national platform mu diaspora mwenna abali mu America, Canada, UK, Europe, Africa, Asia mwenna gye muli mu Middle East mbaagala nnyo naddala ba demonstrations abe South Africa Cape Town mbatumidde nnyo abe Cape Town mbaagala nnyo n'aba kibuga kigenze namwe abeekalakasiza mbaagala nnyo saakabe Bungereza badde mu demonstration namwe mwebale kukola mulimu ogwo njalo tumirako n'abe Netherlands saakabe gasi n'abe Belgium namwe mwebale kukola mulimu ogwo njalo tumirako ba comrade mwenna abadde mu kwekalakasa olunaku lwajjo ndowooza n'olwali emuli abadde mu ggwanga lya Canada buli kibuga mwabadde mwebale ddala bakulembeze mwenna njalo okubaza bannayuganda abadde mu America olunaku lwajjo nga mwekalakasa bakulembeze saako namwe mwali mwoleddero temujjanga okwo mbaagala nnyo mba mumaze obba nkola ki obabuuzaako mwenna mu nsi yonna kati olunaku lwalwo luli special one ngenda kusooka nsaba Mukama Katonda atuwadde obulamu okubanga omukulembeze waffe akyassa ng'enkwegezi kyamukubira enduulu sigenda kubyogera nga nze wabula ngenda kubaako omusumba omu ate nga munankyukakyuka gwe ngenda okuteekamu essimu atusabire pulezidenti essaala then tulyoke tusimbule video kale mumpeemu eddakiika embuli muwooli fukamira wooli tusabire pulezidenti then tulyoke tusimbule tugende mu maaso eno yessaala pulezidenti gyagala omusabira olwala then tulyoke tugende mu maaso buli omusabira pulezidenti katusooke tusabire pulezidenti nga tetunnatandika kintu kyonna alright alright nkulamusiza nnyo muzaana wa Kabaka nange nkulamusiza kicho ate ng'oli musumba nkusaba oyongereze ku ddoboozi lyo katono ku ssimu yo okay step katono nkuwulika bulungi kati maama atwagala okubaza emirimu gimukola ku lw'eggwanga era njala tutwala mukisa guno okukubira essimu otuwe essaala esabira pulezidenti asobodde omuyisa mu bizibu byonna ebadde mu struggle emyaka giri emikadde eno gy'olwaliro n'okubanga mulamu nga mumanyi enkwezenge zonna bwe zibaddewo yessaala gye twagala otuwe omusabire then tulyoke tusimbule video eyatuleese olwaliro akazindalo kako sabira omukulembeze tugende mu maaso neyaziza okumpa omukisa ogwo balamusiza nnyo mwenna bannayuganda abaliko kale katusabire pulezidenti waffe nga tikya bwansabye Katonda kitaffe Katonda omwana Katonda omwoyo mutukuvu njagala okwebaza olw'akaseera kano akalungi k'otuwadde Mukama Bayibuli entegeeza ati tunaabeeranga ababiri oba abasatu naawe onaabeeranga masekkati gaffe newankubadde nga tuli online tukkiriza nti oli masekkati gaffe kubanga ebintu bikyuka Mukama azijja mu maaso go mu kaseera kano nga ndeeta pulezidenti waffe mu maaso go Mukama nsooka okukwebaza Mukama weebala okumukuuma yonna gy'omuyisizza okuviira ddala lweyayingira mu politics w'e Uganda ng'ajjanga MP w'ekyaddondo Mukama obadde gwe Katonda wange weebala omukono gwo ogw'amaanyi ogumukuumye ogw'ogutayimpaye n'okuyinza ne gutayinza kumulokola Mukama taata weebala okukuuma famire ye weebala okumutaasa emisanvu gy'omubi gyonna gy'abadde ng'amuteekerateekera Mukama Bayibuli etegeeza nti abakuumi ne bakuuma ekibuga gwe nga tokuumye bakuumira bwereere kyenva nkakasa nti gw'okuumya obulamu bwakyagulanyi Mukama manyi
mwetoloddwa abalabe bangi mukama ab'ebweru n'ab'omunda mukama ab'omu nnyumba n'ab'ebweru mukama naye obaddewo kuulwe mukama weebale kabaka taata weebale okumuyisa mu biseera bino bye tubaddemu era bye tukyalimu ebyakalwako akagwa mukama kitange omubi yatega emisaavu mukama omubi yatega emitego mukama naye n'atamanya nti obulamu bwakyagulanyi buli mu mikono gyo mukama bayibuli entegeeza nti wamumanya nga tannabeera na muntu lwannyina mukama era omulinako pulaani ennungi eri obulamu bwe mukama nkakasa nti ekyo ekigambo kituukirira bulamu bwe mukama weebale okumukuuma katonda wange nyongera okumuteeka mu mikono gyo mukama nyongera okumuteeka mu maaso go mukama nti taata yongera okumukuuma mukama kulemberanga ebigere bye mukama kulemberanga amagenda ge mukama taata yakugenda ku mabega yonna gyali tewali amanyiyo naye mukama gw'omanyiyo oli katonda alaba mu kyama mukama yonna gyatudde mukama yonna gyayimiridde mukama taata amanyi nga gy'oli nsaba olugo lwa malayika lumwetoolole mukama mukulembeza empagi ey'omuliro katonda wange wonna bw'anatamulaga ye bange kulembera mukama emunyenye ezaakulembera abasajja abaali abasumba nga bagenda okulaba yesu nsabye mukama ze ziba zimukulembera mukama yerula amakubo ge katonda wange omulungi mukama mulagenge kubo lyabakwata katonda wange mutaasa enkwezenge zonna mukama n'abo abamu ekitodde abatali batuufu nga bakyamu bonna bamuggyeko katonda wange mukama mugatteko abo banamuyamba mukama mugatteko abo banamutuusa mu ntebe katonda wange kubanga mmanyi nga pulaani yo yakumutuuza mu ntebe entebe katonda wange kitange enkowoola obulamu bwe mukama leka bamalayika bamukulemberenga mukama olugo olw'omuliro lumukulemberenga mukama olugo lw'amalayika kumwetoole mukama togamba omubi okukwata ku bulamu bwe mukama nga yo bwe wagamba sitaani nti nkuwadde omubiri gwe naye tokwatanga ku mmeeme ye mukama nekyagulanyi tebakwatanga ku mutima gwe tebakwatanga ku mmeeme ye so n'omubiri gwe tebamukwatangako mukama tumukwasiza mukwano gwange mukama tuwanguze mukama muwanguze kabaka taata awaddeyo obulamu bwe ku Uganda mukama awaddeyo ebyo by'ennaku lwa Uganda mukama kitange nabwe kityo muwanguze paka entebe mu ntebe mukama byonna tubiyitemu mukama byonna tubiwangule mukama kitange gwe maanyi ge mukama gwe ssuubire mukama gwe buwanguzi bwe mukama gwe kitangaala mukama abeenaalemu nga beesize ebbamba abeenaalemu nga beesize emmundo abeenaalemu nga beesize amaanyi g'obuntu mukama kyagulanyi yeesize gwe katonda wange nsage tomuswaza mukama tomuwaayo eri balabe be mukama tomuwaayo eri abo abamunoonya mukama mutangirire mukama mutaasenga mukama mubuuse emitego gyonna mukama egyo gyozzenga omubuusa mukama yongera okumubuusa n'egyo egiri mu maaso mpaka ng'atuuse entebe mu ntebe mukama nzikiriza ng'ogenda tuwanguza nzikiriza ng'ogenda kuwanguza Kyagulanyi nzikiriza ng'ogenda kuwanguza bannayuganda ng'eggwanga era tugenda kufuna obuwanguzi bwaffe tugenda kufuna obununuzi bwaffe mukama bayibuli egamba banunula abaana ba Sayuni mukama baalinga abaloota mukama nange mmanyi tugenda kubanga abaloota bangi baweddemu amaanyi bangi bakaaba bangi beebuuza binaasoboka bitya mukama ne bayibuli egamba nti oli katonda waawo wonna abalina emiti tewali kisobola kukulema mukama n'ebya Uganda obisobola n'okutuuza Kyagulanyi entebe mu ntebe okisobola nzikiriza ng'ogenda kukikola siri wamaanyi siri wa buyinza naye olw'omwoyo w'omukama nsabira n'enkwebaza nga mpita mu linnya erisinga amannya gonna erya mukama Yesu Kristo amiina era amiina amiina tweyanzanye essaala eyo kansoyo n'omukulembeze wali agifunye mukama mukakkanye ate amu amagezi agasinga kwago eyawa Solomon tweyanzanye wama essaala eyo amiina kale mukama akunkumire. Alright. Bwetyo bwe tumaze okusindikira essaala ey'omuliro essaala enaaza essaala ebudaabuda okulembeze waffe wonna waali n'okumusimattusa okubanga avudde mu kalulu kano nga muwanguzi ate era nga mugumu nnyo okusinga ku byonna. Alright. Essala bwe tugimaze njagala akatambi kano katandike. Akatambi kalo tukatandise tutya. Buno bwe baka bwange. Manyi tuli mu kusoomozebwa okw'amaanyi. Bannayuganda abali eka bali mu kusoomozebwa, abali mu diaspora bali mu kusoomozebwa, bakomrade waffe bannaffe bali mu kusoomozebwa, abalala bagwa mangu amaanyi ate abala amaanyi gabeeyongedde. Njala kugamba ekigambo kimu nga amaanyi teganna kugwamu oba teganna kweyongera. Nkugamba teri lugendo lwangu, teri kintu kyangu, buli kintu kiberamu obuzibu n'obwangu. Njagalanga nnyo fokasinge ku buzibu kubanga obwangu tebuleeta kintu kiva mu tebuleeta kintu kirungi yesobola kibaga nti ebirungi biva biki biva mu muntu oyo kati muganga ngenda kusaba nga tonnalowooza kuwanika
tondalowooza kuva mu struggle tondalowooza kulaga nti ekintu kiganye njagala osooka weekube mu kifaananyi kyo weekube mu mutima ogambe tubadde mu struggle emyaka katulekedde omwaka ogw'omusanvu eriyo bakomredi bafe bali makomera bw'ogivaamu oba obalekedde ani olina obboogerera bagenda mu makomera olw'okuba kukyusa nsi yaabwe eriyo bakomredi bafe bali mu buwambe essaawa zino abataleetebwa mu kooti bw'obavaamu essaawa zino ng'owanise ogenda balekeraani eriyo bakomredi bafe bakubiddwa amasasi ne bafa okufa kwabwe ogenda kukulekeraani eri abanoonyezebwa nga tebasula mu nju okunoonyezebwa kwabwe n'okubonaabona ogenda kukulekeraani ngenda kusaba nga tonnawanika sooka olowooze ku bantu abatasobola kweyogerera essaawa zino nga gw'olina eddoboozi erisobola obboogerera owanika ki buli kyokola kyonna sooka olowooze ku bantu baffe abatakyasobola kwogera na famire zaabwe abatakyasobola kwogera na famire zaabwe abatakyasobola kugulira abaana baabwe mata abatakyasobola kubeerawo ng'abaana bwe bakula tebamanyi kye balidde olyoka ogambe nti owanika eryo eggwanga si lyakulekera batamanya nga babalitwale njagala kugamugane nga tonnaba kuwanika bakomedi baffe bali mu makomera nga tebalina musango abalala battiddwa nga tebalina musango abalala bali mu kuwambibwa essaawa zino nga tebalina musango amasasi gavuga kubanga ababi batidde mukama akugamba nti omubi bw'atya abeera wabulabe ennyo n'okusinga atali mubi kati mu kaseera kano ng'omubi ali mu kutya agenda kusaba tuggwamu maanyi sigala ku mulamwa teri agenda kwogera baganda baffe bali mu kkomera teri agenda kwogera baganda baffe bali mu kutya teri agenda kwogerera baganda baffe abali mu kunoonyezebwa teri agenda kwogera baganda baffe abalina pulogulaamu oba pulaani B ey'okulanga basigala balwana gyensonga lwaki naye ŋŋambye no nga bwe nakikola mu regimu eri yaggwa era ngenda sigala nga nkikola tusigale ku mulamwa saagala ogwe mu maanyi nze gwolaba ebintu ebisembu bira bingi nnyo naye nkubira ffe negigamba naye bwe kuba nti okusaddaaka kwa mukama nga neesaddaaka kisigale nga kiriwo ekityo kansigale nga nwana olutalo luno nkubiriza omulanga omuntu yenna aliyo toggwamu maanyi kino kikyali kituuza olutalo tebalulwanira lunaku lumu tebalulwanira lweki naddala ng'olwanyisa omuntu aludde mu bukulembeze emyaka 40 ng'ate akimanyi yazizza emisango tagenda kukoma kuzza misango ajja gizza mpaka lwanaavaako muganda nga tonnaggwa mu maanyi sooka olowooze ku bantu abo era wekuba emitima ogambe nti olwoka tutandike struggle buto buli lwofunayo akadde edda mu struggle nkwega togeza n'oga nti ova mu struggle lowooza ku bakomredi abali makomera teri agenda boogerera Museveni agenda kukola buli fujja eryetaagisa okukola bw'anaaliko naani agenda oddyogerera bw'anaaliko naani agenda oddirwanyisa nga tonnagamba nti ova mu struggle njagala kugamba ekigambo kimu enywera yeerima temuva mu struggle temuggwa mu maanyi katandika butandisi ffenna enjawulo ya budde byebibadde bigambo byange nga ntandika vidiyo ey'olwaliro era mu butongole njagala ngitandike alright njagala kwongera eddoboozi lyange nga vidiyo etandika ndyongere ku lya comrade Map Media akoze akatambi gye kali ku mutimbagano gwa Facebook nkatane ku mutimbagano gwa YouTube Map Media agambye bw'ati mukootinze agambye bw'ati okujjako nga tuli wankyukakyuka omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde atunnyonnyola lunye nti amaanyi g'abantu ge gasinga ekkooti Museveni yazimaamira n'okulonda kuno okuliwo okukuwa ekiri mu kkooti kyennyini bw'obanga baakuwangudde mu kalulu oba bakubbye ng'oli mukulembeze wa National Platform nkusaba taata togeza n'ogenda mu kkooti ya Museveni amaanyi gateeke mu kkooti y'abantu yegenda okukununula etya 1 ebitundu 5 ku buli 10 abakulembeze be twafunye ba MP baategeka eggaali y'abawanguzi obululu obwo wabaddewo ensasagge obuwanguzi obwo okuvaayo gwe tuwategeka ggaali nkugamba ebitundu 5 ku buli 10 ba parliament we twafunye baali baakola eggaali baateddewo ensasagge state netya gwagamba nti bakubbya akalonga twataddewo ensasagge kitegeeza tewakola ggaali kati kikwetagisa genda mu kkooti ngenda kugamba amaanyi gonna gogamba mugenda gateeka mu kkooti ne sente zikwato ziteeke mu kkooti y'abantu eramule kubanga ne president kenyini agambye obuyinza bwonna n'okusalawo kati abuzza mu kkooti y'abantu yokka yegenda okuddiza obukulembeze abantu bakulondeddemu wano wensabira buli MP yenna eyagudde gwe babbye MP yayiseemu yes wayiseemu bakulangiridde what is next nkiddamu wayiseemu bakulangiridde ate ayiseemu bakubbye naye nga wawangudde what is next the next is kutandika kutema mpenda
za kununula ggwanga lyaffe nga mujjayo eggaali president ze yabatuma. Yessawa mugende mu constituencies mutegeeza abantu ki ekyokukola. Without Robert Kyagulanyi Ssentamu in that State House, toli member of parliament, ekyo baba bakulimbye. Tolina kyogenda kukyusa. Without Robert Kyagulanyi Ssentamu in the State House, ne bonofuka MP emirundi asatu muta, that is useless position. Tolina kyogenda kukola. Kati ngenda kugamba gwe okubeera nga oli well decorated MP, nga ne byogenda okusuubiza abantu ogenda bikola. Toyina kyogenda kukola mu ligimu ya Museveni eyawambye obuyinza. Tolina gwe MP wa National Platform yawangudde. Tolina kyogenda kukola. Era don't deceive people. Mbusimanyi nawangudde navuddeyo. Nothing you are going to do, nothing you are going to change when Museveni is in that office. Nowhere. The only way you are going to be profitable to the people who elected you when Robert Kyagulanyi Ssentamu is the president. And you know it clear that Robert Kyagulanyi Ssentamu won that election 76%. Which is evidently, even the videos you have them. So ngenda kusaba sente zonna n'obuyinza bw'olina. President abadanga basomesa. Kanoonye, kalonde, kakuume, okanje. Nalabyeko Zaake yekka, nalabyeko Nambooze, bantu balinga basatu. Abala mwenna muli luddawa. Mbuuza gwe babadde oli luddawa, wandibadde oli mukambwe na nnyo. Nga mwe mulina kukola strategies. Wana abantu batubuuza munange lumbu yetuzaako n'omugamba tugenda ku kkubo. Olina akubuuza omukulembeze you don't need any leader. You have to be your own leader. Era olina okukozesa omutwe gwo. Wano wenjagala ogaba na Uganda teweetaaga mukulembeze ng'ogenda okukola ekintu ku lw'eggwanga lyo. Naye ng'ate akimbuuziza mutuufu. Lwaki mutuufu? Bwe tuba twalonda bakansalazi aba LC3, aba LC5, tulina ne ba MP, abantu abandibadde batuyamba okukola strategies z'abaana ku ground. Door-to-door village ku village bandibadde bataddewo ddemiwatwa n'empenda bw'otaba tugenda okwanganga omulabe. Naye teri mukulembeze yenna yakoze strategy eyo. Buli omu asirise kubanga zina bagaba n'abasajja bo bw'amala okufuuka kyafuuka ng'afutuuse mu office ate abatakyagala kuva mu office olw'ensonga amanyi agenda ku musaala. Kyova baga tudde obuyinza bwonna tubuteeke mu president bala abantu batunda ekyamuli ng'essalambwa lya nsenke ng'awangudde tuzaako ki? Tuzaako mwe mwandibadde odi mwakoze strategy zonna kati nga mukulembera. Ne kati oli agenda nakubuuza ani agenda otukulembera mu kitundu n'omugamba agenda okula mu kitundu bakansa tebaliyo. Bachairman LC3 tebaliyo. Abakulembeze ba National Platform ku ground tebaliyo. Kati njala bagamba bakomuledi mwenna abakulembeze. Njala bagamba gye muli. Ono si normal politics. President yabagamba tuli mu revolution. Okubeera ng'oli mukulembeze tekikufula nti gwe ogenda otuulewo abalala bagende nga tebalinaako muntu abagayidinga. Abantu beetaaga guidance, beetaaga funding. Ngenda kusaba buli MP yayiseemu, oli MP wayiseemu naye wayitiddemu ku kikyozaako. Oli MP bakubbye akalulu nga nawe okimanyi yakubbye Museveni yabbye obuyinza bwa president ozaako ki? Era gwe oyagala victory yo naawe ojagala ogenda gijjawa nga tuggyeko Museveni kubanga yakubbye naawe. Kati njala kugamba buli muntu wonna woli buli mukulembeze togeza n'okwata ssente zo mbogenda mu kkooti ya Museveni muwowaabira mubakubbye akalulu. No, tokikola kubanga oyolona ssente. Oli bwe bayatutta obudde n'akuggyako ddira fomu n'akubbako obuyinza bwe bwa MP kitegeeza ne mu kkooti osobola muwonerayo. Awo olina kukola kintu kimu kyakabanja nakuggyako Museveni kubanga kisoboka. Lwaki kisoboka? Kankikunyonyole. Wano gavumenti ng'erudde mu buyinza emyaka 4 nga bannayuganda bagikooye nga tebakyalina musuubi yonna nti akalulu kalimu ensa. Kitegeeza nti buli munnayuganda yenna alina okuba nga atunula okusukka kalulu tekakyalina makulu. Ekinyusi kya struggle eno tubadde tukwatirira bannayuganda nga tubajja gye baali batadde mu demokrasiya ow'ekifere ow'ekiyaaye tubatunuze mu ange balaga tugenda balaga akalulu kano nti tekalina makulu era ne tubakwatirira mpaka lwe tubaleese wano. Museveni balaga akalulu tekasobola kukyusa buyinza.
Ompulidde buli ng'ekiyinza okukyusa obuyinza mukimanyi bulungi nnyo buli muntu osobola okyerowolezaawo nga si kigambye kyekiruwa gye bayita labadaba style. Labadaba style yeeruwa Museveni takola yekka. Museveni akola n'abantu okuva ku LC1, akola n'abantu abatunda amata ku ground. Museveni akola n'abantu bangi okutuuka mu State House, okuli bannaddiini, okuli bambega, okuli abavuga boda, okuli abakola ki. Bw'oba oyagala kutandika kuba Museveni tomukuba waggulu, otandikira ku grass waka wennyini ku kyalo w'osula w'otandikira. Bw'oba onookuba Museveni takola yekka nga Museveni. Museveni akola n'abeerusiwan, akulaga n'abantu ku byalo bambega bakola abo bennyini be mulina okutandikirako ne babulwako obutuuliro ne bava ne ku kyalo ne bagamba nti ekyalo guno tekukyabeerako wa NRM, ekyalo guno tebakyabegayo, ekyalo guno tebakyabbayo, ekyalo gundi ensi etabuse tebatwagala. Ekyo mulina okukola. Oli landi oli kunju kuliko omupangisi wa NRM mujjeeko agende. Oli atunda amata nga mumanyi mbega amata mumukoliko naye aveewo. Bwe muntu olina okutambuza struggle. Atakwagala nawe tomwagala, atakwagala oba omulaba kikyoba olinda. Museveni tetusobola mukubanga tuva waggulu, tulina tandikira mukubira wansi kubanga awaayo fuutu soja abeera ku kyalaawo, awaayo kansala abeera ku kyalaawo, awaayo amawulire agakwata ku kibiina abeera ku kyalo ekyo. Ompulira bulungi. Kati mulina kutandikira ku bantu abo. Atakulekera nayo tomulekera ennyanja ekuttuumira etya. Akaluma akitegere twakawangudde bitundu 69 ku buli 100. Mbagambye mu video y'emisana ne mbagamba byabakama yalinkinze video nga yejjeeko ekikwa n'agamba njagala ndage bannansi nti baawangudde naye ndi ku mudomo gwa pisto kwe kulikinga ka video akasembyeyo kano njagala nkulage gwagenda okuwakana kuba abawakanyi banyize sigenda kuwakana naawe nkuwa information. Agenda okuwakana nti bakama siyalikinze information yeno muve kwegera so baterayo wakana nti eno information kuba eno yabadde laptop yabakama nga ya recording n'amala n'ate information yeno eyo. The results per presidential candidate Bulira Frank Kabinga party RPP votes received so far 84, representing 0.36% of the valid votes cast for candidates so far. Kasirante Robert, Party NPP, total number of votes 6. Kati byabakama yatadde video nga yagala kulaga ensi nti yejjeeko omusango era mujja kiwulira gye bujjawo katono mu kiwowodde gavumenti yabwe ne bayinga kola ki ng'evuddeko. Kati mugane njala kugamba tugenda mu lutalo. Olutalo luno tolinda president yakugamba dda fuuka Kyagulanyi. Njagala okutandika programu eno mu butongole nga president ali fine and safe. Nchiddamu president ali fine and safe. His silence is priceless. Olonkozeseza Lungereza. Nchiddamu president ali fine and safe. His silence is priceless. President mulamu mulungi era gyasirikidde okusirika kwe kugula buwanana. Kati sagala comrade w'omuntu yenoga Kyagulanyi ali ludda nga tetumulanga asirise nnyo nkugambye okusirika kwe kugula buwanana. Era Abaganda tugamba nti akasirise kalwanya emiki kalwanya emenya musanja oba musubi. Kati muganda wange omusajja yakulekera obaka n'akugamba nti fuuka Kyagulanyi bwemba siiwo okusirika kwe kulimu obumbi bw'ensimbi obutiisa ne Museveni kuba tamanyi omusajja gyali nakyo kyazzaako. Ngenda kugamba ekigambo kimu, president waali yamanyi kyabala ne kyagenda okuzzaako. Ne naawe w'oli bala kyogenda okuzzaako kyekiruwa. Nkugambye emisana gale bwe nkoze ka video ne nkugamba olutalo tulina oddugaziya. We have to widen the battlefield. Okugaziya ekisawo ky'olutalo tugenda kigaziya tutya. One, buli polling station we twalondedde
olutalo we lutandikira okwetola eggwanga. Main focus ya famuloza tugenda mu kibuga oba ina kubeera mu kibuga no tusooka kuwaideninga lutalo. Bwe tuwaideninga olutalo tumanye be tudiringa nabo enwana yaabwe. Bwe tumaliriza awo twetaaga equipments oze ku ground jezi. 1 tosobola kulwana open battle ng'omulaba wo tomublockinze. It is impossible. Olina kusooka ku blockinga mulabe wo. Omulaba wo genda mu blocking otya. 1 mwenna mu Uganda abasinga muyina obumu busala embaawo mashine zisala embaawo. Buli kkubo erifuluma n'okuyingira Kampala mu kilometers 5 ku 10 kuliko emiti eminene. Ejo emiti eminene gisobola okublockinga jjamu emmotoka z'abasirikale ne batasobola kukola counter attack. Eriyo ba community of abayina ebimotoka ebire gunduuza zisobola okusima amakubo ago ne gaziiza traffic. Muyina emmotoka z'omusenyu ne zisobola okukola ekintu kyekimu. Noba topakinzewo motoka lete motoka y'amayinja lete motoka z'amayinja nga nnya muziwe mu kkubo bana agenda ozironda nga bana omulimu bagukoze. There are so many strategies ezisobola okukolebwa. Naye bino byonna emulimu ng'ate mugamba mbwate simanyi tolinda president buli muntu yenna fuuka omuyeekera. It's officially now all Ugandans were labels. Fenna bannayuganda tuli balebo tuli bayeekera. Omuyeekera yamanya bwakola obuyeekera tudiringa namuyeekera. We are not dealing with a normal person. We are dealing with a label leader Museveni. Akyusa okuva mu Foronasa n'agenda mu NRM n'adda mu UMF n'akola buli kimu kyonna okwekyusa. Kati mugale ngenda kugamba twetaaga okufuna strategies ekisookera ddala mu lutalo luno. Emisana bukaba kabikuse kabikuke. Naye emisana tugenda kulwana nga ba Vietnam tutya. Omu Vietnam yakuba America nga tategedde yamukubaaja. Omu Vietcong emisana yali mangu mukyere gwe nga bambadde buno bukofira bwabwe naye omulingo bali mukola to identify their targets emisana. Emisana babeeranga mu identifying America asuze luddawa atambudde ata alyani akola ki akola mulimu ki. Deni ekiro ne lugguka. Ekiro kiba kitegeeza nti kiba kizibu nnyo kubanga omuntu akulinako vision okulaba. Era naawe target yo tosobola kutegeera to recognize you. Day spy, night attack, surgical operation. Muganda wange ng'onyiize nnyo baakubbi akalulu nga waliwo enali mugomanyi atunda mata akola kyawo. Ensi tugifundemu. Nabo basitandika okudduka ku kyalo nga tategedde ani amulumbye. Ekyalo tukifundemu. Mbagambye ekinyusi kya Museveni takola yekka. Museveni atandikira ku gulawundi okuva ku Siwanu avuga boda asiika chapati bonna mubamanyi. Mulina okusooka okunoonya tageti z'abo abantu be baani. Bwe munaamala zitegeera mujja kumanya ekinaddako era ensi egenda banyomera. Ompulira bulungi nnyo. Mumanye emmotoka z'obusajja we zipaakinga we zisula. Mugende muzinazeeko ziveeko enfuufu. Adde emabega emyaka nga 2 ng'anoonya siri za mmotoka. Okitegeera? Mumanye bodaboda ze mugende muzinazeeko enfuufu. Amala emyaka 7 ng'akyanoonya boda. Mumanye obubizinesi omugende mubuuzeeko. Addeyo emabega naye amanyi nti ensi yazze emabega. Mumanye amaduuka mugende mugakyalireko naye addeyo bamuwe kapito nga ne kapito bwamu ataliyo. Mu olutalo mulumanyi kye bayita olutalo omuntu atakagala kubeera ndo omukkiriza kubeerawo. Kitegeeza tebatwagalawo tulina kudda mu surgical operation. Kati saagala ogambe gwoba olemeddwa nga otidde ogenda ku street ate waliwo operations endala eziri ku ground ze tuyita surgical operation. Lwaki ligamba nti nze lwaki linaafa n'omuntu nga mukoze ekibi naye ng'okitegedde. Mumanyi. So njagala bagamba ekintu kino kisoboka kiri practical. Okwetoola Uganda yonna musobola okukikola. Abantu bano mubamanyi bwe basula naye balya. Mumanyi bizinensi zaabwe, mumanyi amayumba gaabwe, mumanyi faamu zaabwe, mumanyi emmotoka zaabwe. Emmiya just genda ku faamu ya Munyampi ne muziwa obutwente zonna Munyampi tadda ku kyalo. Okola ku bizinensi Munyampi tasobola kudda ku kyalo. Gwe tomanyi kye bayita setback. Tomanyi kye bayita setback ng'omuntu omukozeeko ekikyamu. Mutemukimanyi. So njagala bagamba mwetegereze. Nenga no message egendera abakulembeze mwenna abalondeddwa mu national platform abafunye chance ne muyitawo. What is next? Kubanja. Mwe mulina okufandalizinga,
mwe muyina okubeera ba strategists mwe muyina okulembera olutalo luno gwe babyakaluluko ng'okimanyi baakubye omukulembeza national platform da mp gwe wandibadde ne ku front page ng'okulemberamu olutabaalo luno kubanga osaba victorian ya pulezidenti nyongera okugamba togenda tugasa nga Museveni yali mu ntebe togenda tugasa kuba tolina kyogenda kukola toyina kyogenda kukola kyogenda okukola kiri ekintu eki nga Kyagulanyi ne mu ntebe bw'aba tagenze mu ntebe omala biseera nawe tetugenda kukumanya okitegeera fe wano ekitubeeza mu struggle kubanga abaganda ffe bali 40 agenda obogerera babasani agenda obogerera struggle bwe tugivamu essaazi nani agenda ojjogerera okitegeera kati ffe ekitubeeza wano kutandika kuteeka bantu kubateeka mu layini babenga bamanyi abantu bali ready to fundraise oba abantu bali to fund oba kyetuta fundraising people are ready to fundraise or to fund the struggle lwaki bagenda gifundinga kankikunyonyole olina kyobadde tonategeera nakyo kankikunyonyole one tekibadde kyangu nnyo okuva mu 1996 okulwana ne Museveni nga tomanyi Museveni yaani one baali abadde bakola ne Museveni two babadde bakola batya 3 bali bameka 4 bakola batya byonna obitegedde one mweke nyini mubadde mu struggle ejjewo opposition ya Museveni gyali yateekawo emyaka gyonna yonna yasaanyeewo teriiwo nkumenyera amanya kyoyagala nkumenyera amanya wetwogerera eno group ebadde ekola ne Museveni era ng'ekola n'Anita Amongi tugenze mu maaso wasobodde okuteeka mpogamaana wabweru wa parliament kitegeeze ne mu politics omuggyemu wasobodde okuteeka Ssegona akali ebyoya mu politics wamuggyemu wasobodde okujja Bedi Bwanika mu ttiimu ya Museveni nawano omugyewo wasobodde okujjawo Asumani Basalwa kitegeeza nawe oyo omuggyemu wasobodde okujjawo Abudu Katuntu oyo naye omugyewo wasobodde okujjawo Ssemujunganda omugyewo wasobodde okujjawo Mbwatekamwa Kakembo ow'Entebbe omugyewo wasobodde okujjawo Juliet Kakande wasobodde okujjawo Joyce Bagabe Manga saako ne lumu abadde Mityana eyagamba nti agenze kuleeta tteeka erijjawo ba leader of opposition n'abala gweobadde okiyita kya muzannyo okujja abantu abo eyo system ya Museveni gy'abadde akozesa ebbanga lyonna okuweakeninga opposition okolosa nti opposition weeri emisana boogera kirala ekiro badiringa na Museveni kati ogijjeewo one ogyewo parallel government ebadde Mmengo kulembera Mayiga abadde takulembera bwomu Mayiga abadde akulembera na bano obagyewo kitegeeza olina okwekubira mu ngalo Mayiga bwe yalebe nga bagenda bakuba kubanga yasensinga mangu n'ayita ttiimu y'aba independent candidate byayise Mmengo 1 week before elections nga bayagala okusubstitutinga namwe abakubiddemu ne bavaawo kitegeeza ne parallel government yabadde Mmengo mugikubye wansi Mmengo political wing has nothing to trade right now they have nothing ekyembadde mbagamba kibadde kizibu nnyo okujjawo Museveni nga tomaze kujjawo nkongeza akolagana nazo obadde tosobola kukuba Museveni kati mu next route nga tosomoze kuba nkongeza akola bano wali abadde ajja kujja ku TV wakitiibwa n'ayogera there are so many people badde babalowooza nti abantu bategeera kati bale tebakyategeera kitegeeza eryo eddibu olijjeewo okitegeera bw'omala oddijjawo kikyozaako kyekino wano wammanga atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekuttoomera etya olwaleero Museveni ayinza okuba yakozesezza obusirivu bw'ensimbi obuwera obuna mu kampeyini zino mulabeko ku social media nga ba NLM bakayana nti ne ghetto structures zaatuliddemu olukwe tezaatuwadde kalulu nga bateekamu billions of money kitegeeza nti oli w'amaanyi olwalwo otegedde nti ku polling state ku returning officer bonna baggwanga limu era Salimu Sale Anita Amongi bonna badde bagaba victory nga ne Mbusoga wonna ba MP baffe babajjemu tabawadde obukundi obwanguzi babajjemu mu Mbale bonna babajjemu mu Western bonna babajjemu mu North bonna babajjemu mu East
mu West jotegerere nti Museveni yabadde ne ba presiding officers nga ba electoral commission nga ba taking a strict Museveni nga tekuli muntu mulala nga jya wangu de Kyagulanyi Ssentamu obulu bwonna babocheza olwero otegedde nti babuza Simon Mugenyi byabaka mamberejo owaayi osobola otubuulira obulu buno gy'obujja nga talina likodi yonna akugabagenda kosa system ya 220 nga talina likodi kikyoba otegeeza kitegeeza abasajja mbambudde kibalina okuzaako kyekiriwa 1 mwetemanyi busungu mbere Museveni obusungu bwalina abulina atya olwera abaddeyo nga sinkanye embuzi ze n'embaata ze n'endiga n'agamba yebaza omukolera naye nga bamukoledde okakasa bamukoledde takimanyi nti yakozeseza mundu na bubbi kuliko yamukoledde kwabwe tekuli akimanyi kati abaana bonna bebatwala ghetto structures okukola emirimu bonna essaawa zino bagenda tandika kunyiga omukuo mujja tuwulira tigundi bamunyize bonna buno police constable batwala okuloba bonna basuddewo ddengo ye badduse bagenza okubanja sente bazibamye gwe oyagala kumanya nti kyenjogera kituufu gwe buuza essaawa zino buli wa NRM yego bakozesezza okuba akalwako okukabba akyasobola okukuba essimu ze bamweza contact naye yazikwata bakyasobola zizikwata kubanga bali bakimaze ekyabwe kitegeeza tugenda muri yo struggle yennyini mugenda kulaba ku social media talife tubanja fete batuwadde fete batusasudde abagenda basiba kino kibagamba open one naku zomwe ziri 18 avuka bageto structure bagenda tandika kufanga kiyenyi muli nti gundi yafudde gundi bamuse kubanga omulimu ogwaleesa gwabalimye ekyokubiri bakoze bikolobero bingi Museveni bamutegedde bikirya baddakola kitegeeza nti feka tuli ku kituufu ekituufu tukigendako tutya 1 Museveni omumenye omugyewo takyaliwo oyo si Museveni amagye ogamenye emitwe kyali magye omusajja watuukira okuleeta abatanzania aleeta abadinka aleete bannakenya n'abanyolanda besibe masiki bakube live bulletin bantu kitegeeza nti omumenye mwembadde temwena kyemumanjala kutegeeza Kampala kati essaawa zino abantu abasinga obungi mu Kampala suburbs badde bazze mayumba gabwe nga badduse ng'atula okuba nti amagye gali unprofessional gabalese nga gagenda mu mayumba g'abantu nga gabajja nga bakuba live bullet omusajja omutuusiza ku time egante ejjo omuntu mungi omukubira live bullet kitegeeza tebana abantu maze bakolako damage y'amaanyi kitegeeza n'okulonda tekugenda kube teri kuddamu mu Uganda okulonda ku mwaka guno tekugenda kuddamu kulonda kubanga Museveni akitegedde wano ku nsi tewali amwagala ne Victory kennyini yeyajja ebbidde by force tewali wa NRM yakubidde Museveni kalo kuba tekaliiwo results entuufu twazibalaze nga Kyagulanyi kuwangulira ebitundu 76 ku buli 100 Museveni yadde ebitundu 25 nga ne West president yamukubiddeyo kikyo yagala okugamba njala bategeeza muganda wange buli omu gy'oli njala kugamba ekigambo kimu saagala wenyome saagala weetiirire sebo mulina Victory ey'amaanyi tugenda girwanira tutya 1 Museveni yabuze observers aba Africa ebibatuma manyi bakuliikiriza European Union ali mu lutawo nalo ekyaganya omukongratulatinga America bakyaganya omukongratulatinga naye with the time they can we don't care naye njala kubuuza gwe kikyotaddewo okulaga omuntu nti oyagala bwetavu bakuggira omuntu oyo nyongera okujjukiza omuzungu nswera omuzungu alinga mu Kabaka Ganda tabeera ku lubalaza lukyafu Kabaka Ganda abeera ku lubalaza lusiimuule mugenda kusiimula dde olubalaza bayita Uganda mulina kwenyigira mu demonstration zonna zeetaagisa omuzungu ajja kujja omuzungu agenda kujja tasobola butajja ne bw'ona otuula ewaka tagenda kumanya kyoyagala tagenda kumanya nti onyigirizibwa omuzungu highest bidder gwagenda naye highest bidder yayogenda nnyini nsi Museveni sente bw'azeewula azeewula ku bannayuganda mmwe so singa ye era asayine on behalf of Ugandans so see on behalf of his family on behalf of Ugandans it's you the Ugandans so it's high time mwechange mugende ku street mukose buli kyekikosebwa kyonna omuzungu oyagala kuyamba ajja kujja niwankubadde akyadiringa ne Museveni wabula amanyi Museveni akola naye olwokuba nti bannayuganda muganya okusituka bwe musituka agenda mulekawo kuba talina kyamwagaza ali mu overstay
Debo no tulo muzungu tagenda kujja. Ne muna Kenya abadde akuluma tagenda kujja. Eyo na batanze batume tebagenda kujja. Kana kalutubadde ne opportunity nti naba Africa badde batuwega seko. Nga they are ready to come in. Bono tule wakabagenda kujja. No, just nti olina kukiremezamu bali okaba kusange ngoli ku street. Botajja ku street nkulayirira. Omuzungu muddugavu munno bajenzi tebagenda kujja. Ne international media tegenda kuwa eyapule wantu wonna. Ejjabalaga nga batali serious. Kankubuza ekibuzo kimu. Government ezigudde zonna ziba tezina bawagizi mu nsi zaazo ziba tezirina wabula bannansi ne balemerako ne zigwa. Muhammad Gaddafi yali ayagala mu Saudi yali ayagala Libya nga buli kimu kyonna abantu basasula n'omusala bazimbira n'amayumba. Ne waliyo ka group akeekyanga ne kagamba ekimala. Ne be yali sabe nyini bamudduka lubaga agenda obadde otuluddeko nannyo. The same thing which is happened to Museveni. Bone mulaba bamulyako kubanga soko simbo wakati yao. Nyongera okujjukiza Gaddafi yali alisa abantu be nga bawemmera bwane sente nga namwe yabawa amayumba gaabwerere. Naye waliwo akagrupu akamukolege kimala abasooka ku street be yali afeedinga be yali awa sente buli mwezi nga sente z'omusaala ne bagamba naffe ntubadde ne twali twakukowadda. And the same thing will happen to Museveni right now. Abakyamulya mu ngalo bamulyamu kubanga mmwe temwagala kulaga nsi nti muli bubi lwe munaalaga kitegeeza Museveni tagenda kubeera olwaki. Nyongera okujjukiza katudde wano dikiteta yenna gyeva ne gibulaga ayagala nnyo okufuga abantu abaavu kubanga abantu abaavu bano bangu bakukontrolinga. Dikiteta ayagala nnyo okumanipulatinga abantu abaavu. Olw'ensonga omuntu ng'alinamu akasente ke tosobola mmuteeka mu biboozibozi ebyo. Era naye omuntu omwavu aba talina kyafiirwa. Kati gwe bw'ajja n'omuliisa enjiri nga waliwo amuwa omugaati naye ng'ate gwe omulaga essamba y'eŋŋano nti mwe muva omugaati tagenda kulaba alina kgenda na wa mugaati. Mu Luzungu bagamba bwe bati whoever celebrates Museveni's theft of our victory, he's a fool. Why? Because Museveni is good at manipulating people. Museveni loves poor people because he knows that when you make people poor, you can control them. You can manipulate them. Omwavu ekimufuula omwavu kwe kubanga asabiriza. Oyinza osanga omuntu ng'otibaga mugagga naye ng'akyalimu emize egisabiriza. Oyo waliwo kategori gye tubateekamu nti oyo omwavu asobola n'okubba ekintu oyo omwavu asobola n'okubba ekintu ky'omwavu munne. Kati ye kategori y'abantu boolaba buli munnaddiini gw'olaba ne Museveni mwavu. Buli gw'olaba nti omuyita mugagga ali Museveni mwavu si mugagga. Abagagga tebeetaba mu byabufuzi. In fact bafandiga bufandinzi okufuna regimu empya. Akiwakana kiwandike mu comment. Betuyita abagagga, they always fund revolutions. They don't deal with the governments. Kubanga government zigenda zibateekako emisolo ne zibanoonyerezaako. Kati okujja bwekyo, the real rich men funds revolution for the good of their well-being and their businesses. Olw'ensonga gavumenti ziba zibataddeko ekibuli. Kati bali bola badiringa ne Museveni bonna baavu. Bo tewali mugagga alina Museveni bonna baavu. They feed on him. Era abafere badiringa ne Museveni kubanga Museveni mufere. Ababbi badiringa ne Museveni kubanga Museveni mubbi. Abatemu badiringa ne Museveni kubanga Museveni mutemu. Genda otunula line-up yoke badde ng'ayogera ebigambo ebyo bonna oba munnaddiini alina record bw'oginoonyerezaako bw'oti mabega. Bw'aba teyakwata mukazi yayenda kumuka omusajja oba alina looni oba yabbako oba yattako oba musiyazi oba alina ebikolobero bonna beebo Museveni baakuŋŋaanya.
Tunulira timu ye. Muyeke nyini, muchala we, n'abala bonna ba criminals. So, Museveni ya dealinga na ba criminals. Dealinga na abaavu kubanga basobola okumanipulatinga. Omuntu batasobola manipulatinga tasobola kudealinga naye. Kubanga akimanyi nti amusinga okutegeera. Lwaki? Nze wano wenkwatira Museveni akabadia ever. Ne mmuteeka ku kibaliya. Kabere bloge yetunzo okutegeera kwe mwavu takuga nti alina ssente no. Omuntu alina ssente tebagula butwegwe, tebagula bwongobwe. Kabere YouTube anaga nti alina ssente nga bamuguza obwongobwe, oyo mwavu talina ssente. Kabere munnamuli nga baguza omutwegwe, oyo mwavu talina ssente. Abalina ssente baaganye n'abalina emmizi kulw'eggwanga lye baaganye. Wabula balala talina mizi ng'ayagala ogenda okugulibwa babaguza endowooza yo. Nejjukira bakwagalako tempulalire kakali bakwagala kubwagazi batuusa wo batuusa. Bwe kigoba tebakwetaaga. Ompulya bulungi nnyo. Kati olunaku lw'olwaleero Nyandi Osoferi ayogedde ebigambo bino wammanga. Byenjagala tusooke tukwatemu. Kati kino kye mbagamba buli lunaku. Bannansi bennyini be bakutte eggwanga ne bali handlinga mu ngalo z'abagwira. Betuyita bulijjo Abaganda. Abasajja beeyita Abaganda. Be bakolaganye Museveni okusaanyawo eggwanga Uganda n'okusaanyawo Buganda. Ngenda baako ekyokulabirako. James Ssenkuboge siyaasa ne munne Andrew Benon Kibuuka n'abalala. Twayingira akalulu kano nga balina ki project bakiyita ceasefire. Nga bazanya nnyo emizannyo gigambe bannayuganda baleme kweta mu kintu kyonna kijjako Museveni mu nkola zonna. Era lwamaze nga Salim Salamaliriza n'abakwasa certificate bonna Baganda. Tekuli wa kabano. Tekuli bonna Baganda. Why? Nakugamba omulabe wabeera wa muntu. Omulabe wasinga okuba omutawaana ennyo abeera wa muntu. Tabeera weebweru no. Kubanga weebweru ajja kwetaaga access okutuukako. Wanaakutuukirako anonye bikwatako ng'omutegedde. Wabula omulabe w'omunda kubanga ye aba akumanyi. Ate akumanyi munda n'ebweru. Kati omulabe wa Uganda ne Buganda be Baganda abataagala kukola bangalo bunani. Ate abayamba Museveni ne banyalwadde bannaabwe okutwala eggwanga lyaffe. Kankulage be bano wano wammanga. Era be badde bavuga project ya ceasefire nga bavuma Kyagulanyi n'okulemesa enkyukakyuka. Kaakano kankulage. Ssenkuboge siyaasa for the work you have done for the ceasefire project. Thank you. Sir Conrad Ruvama, thank you so much for the work you have done for the ceasefire project. Kasozi Swaibu Ade Kiso Chambuzi, thank you so much for the work you have done for the ceasefire project. Andrew Benon Kibuuka, thank you for the work you have done for the ceasefire project. Commander Ali Ndaula, thank you so much for the work you have done for the ceasefire project in Ulemezi. For the work you have done for the ceasefire project. Henry Mayanja, for the work you have done for the ceasefire project. Namubiru Salma, thank you for the work you have done for the ceasefire project. Kati awo olowooza celebrity wa kitiibwa omusanze oyo agenda okuwa akatwa offe era n'omulambo gulina okutegeera niyakuwadde akatwa. Eriyo abantu bangi bannayuganda bafudde ng'abadde abamuwadde akatwa. Celebrity amuwadde akatwa munnayuganda munne, amuwadde akatwa muganda munne. Temuli munyarwanda n'ogu bonna Baganda be balwana ate Buganda ogisaanyo nga bagiguza Abanyarwanda. Ono bali ku musomo nkakuddiremu. Kankakuddiremu wano olyoka otegere bye nkugamba. Mulwawo nnyo okukkiriza. Njala kakuddira mubala bulungi nnyo. Oyo kisawo ovuga musajja mu Somaali. Ssenkuboge siyaasa for the work you have done for the ceasefire project. Thank you. Sir Conrad Ruvama, thank you so much for the work you have done for the ceasefire project. Kasozi Swaibu Ade Kiso Chambuzi, thank you so much for the work you have done for the
ceasefire project. Today, Andrew Benson Kibuka, thank you for the work you have done for the ceasefire project. Commander Ali Ndaula, thank you so much for the work you have done for the ceasefire project in Ulemezi. For the work you have done for the ceasefire project. Mayanja, Henry Mayanja, for the work you have done for the ceasefire project. Namubiru Salma, thank you for the work you have done for the ceasefire project. Okote kuli munyalwana n'ogu bonna bazzukulu banna kati ng'oyo bamugamba genda otuwere gundi akatwanga ganda akakuwa bulungi n'ovaawo n'akola ebirala kati musajja mukulu ne mukyala mukulu bulijjo ntera obbagamba wano nti mugende mpola ku bantu abamu nga bakola analogy yaabwe oba nga bawa ideology zaabwe naye mbaga waliwo ekigambo kye bayita reverse psychology oba premeditated statements ng'omuntu akusika eriyo omugoberere mwenna mwa witnesses olunaku lwajjo omusajja omunyarwanda eyeyita omuganda pastor ebiseera badde alwana nnyo ne Museveni musimanyi tetujja kugenda meters meka twagala ggwanga likyuke tukola abakulembeze aba ne mbagamba oyo omusajja mulye buwulizi bigambo wabula temukolagana naye amaliriza ayogedde statement ki nabagamba omunyarwanda nkwa olina yeekuulako olya byayogedde kambe kuddiremu wano kansooke kakuzanyire wano nabagamba temwesiga kasajja ako wano nabagamba nti akasajja ako be ba intelligence officer ba IO abasooka mu system ya Museveni be ba intelligence officer basooka mu system ya Museveni era nga babegera ddala abantu batta baali bangi nnyo kati ne kafuna chance ne kafuuka akalokole ne kakola church era kabaddira kati kakyali kambega nga muwulooza ne musajja ategeera kumbe basajja ba Museveni bali bamukolera emirimu gikoko yalukoyozayoza mwami Kyagulanyi olw'ekifo kyafunye n'obululu bwafunye ya Uganda kakati agikubyemu ekipaati ekimyufu kyetuyita painting red ekigambo kye bayita Buganda kyonna kumpi akitwale ekyo si kigambo kitono n'ekitundu kya kyenabagamba mu bulamu bwo teweesiganga muntu yenna ayitibwa omunyarwanda naddala nga yeyitibwa erinnya egganda lwaki omuntu w'oviira ne wejjako erinnya ly'ezzaale oba eribbule ne weefuula ky'otali osobola okukijjaamu omuntu oyo omwegenderezanga nnyo mwenna kuno kwe muli njala bagamba weegenderezanga nnyo omuntu avudde mu mannya ge oligino n'eggwanga lye ne yeefuula eggwanga eddala talikyuka talikwagala aba alina kyakwagaza era ku lw'eggwanga eryo ly'amanya erimuli mu mutima asobola okutta y'ensonga lwaki abaganda manya batusottumala ofu abaganda kubanga tetwamanya kigendera ky'abasajja bano abadde nga omukyaki nga ayogera ebigambo bingi bwalumba Museveni mbagamba temwesiga kasajja ako nkamanyi akasajja kasegwadde kasajja kabi nnyo ng'abalamu wakana kaali kategese ne programu ya presidential debate nenjikuwa ngera kagenda kuteeka bi debate bya bisiya nenjikuwa kati kamaliriza kagenze mukade katwalaganya Museveni the same applies to Ujingo bana abantu kasita yeyita ekintu n'ava mu ggwanga ly'ezzaale n'ayingira eggwanga eddala ne yeetuuma n'amanya kiri tekimuvaamu kimusigalamu ekyo kitegedde eddoozi olwaleero bwe tuva olwaleero Nyambi Osoferi leero njagala waliwo olunaku lumu enkeera nga 14 if I'm not mistaken 14 nakola video one era mwaliko abantu bangi nemba wa security alert mumpulirize bulungi nnyo 14 nawo wa security alert y'ebijambiya eya M23 ghetto structures nga bagenda zamba zengoye za NUP abalaba bambale engoye za NRM M23 etemetema abantu abo bagambe nti NUP yebatemye ani yaliko video eyo ndyoke nyambule mu 71
ani ajjukira video eyo ekitundu ekyokubiri kitandise ani ajjukira kati ngenda bambo lya Museveni mugenda kutegera ani ali ku video eyo ani ajjukira video eyo gye nakola security alert ngenda kuza omwezi 2 mwezi prior to the elections nagibawa video mugimanyi bulungi nnyo kati wulira Museveni okumanya musajja kagwe ensonyi musajja mulimba kansoke mbakole statement eno mujule bulungi nnyo lwaki Segirinya Muhammad yattibwa oluvannyuma lw'okugaana okubeera high witness mu musango gw'ebijambya ebyabivunaanibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Segirinya ne bamutta mujjukira mu 1998 Museveni bwe yattanga abavubuka emisana nga yambadde engoye za UPC najja n'alumba ate abazadde baabwe ekiro mulumbe nga zobba wababogono bakubagiza nga ayagala abaana be bamwegatteko ye Museveni yennyini ani yatta Mando Zebula yali Museveni kennyini ng'akosa ba Christopher Damulya n'atuuka n'okugamba nti yes Mando Zebula abaana bange bamuse I'm very sorry about that nenga amaze okukola kyamaze omuti kyetassa Mando Museveni yawa Mando mission okulumba Kyagulanyi amutuuseko obulabe Mando n'asooka n'abanga akkiriza n'amaaga kansoke mala okudda ewa kankole kinnerowooze Mando Zebula Ssenyange n'agamba Museveni n'abagamba abantu bita sijja kulumba mwana wa Buganda Kyagulanyi nkuze naye ogw'omulimu gunnemye Museveni yasindika tiimu ye ng'ekulembeddwa mu Christopher Damu ne batta Mando Zebula Ssenyange misana tuku ne bakwata miliyoni aga ne bagawa mukazi we n'abaana family ne yawukanamu bange mutabani wa Mando Zebula mufo ky'okukikira mutabani mu kyojo kiki ekitaawe ne yayonooneka yafuuka bayaayi kati yafuuka akola NRM professional agite ya kitaawe omukazi akola birala okitegera bulungi nnyo n'amuttira bwayise tugenda mpola mpola yamwa miliyoni aga 5. It is very shameful to see a 94-year-old man with grey hair telling ugly lies about Bobby Wine on microphone. Talking lies when Bobby Wine was in Masindi. He said the money from oil should be 8. Museveni yatuuse n'okugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ewoyima ng'anoonya akalumwe na video mwagiraba. Museveni yagambye nti Kyagulanyi bwe yali kulaale yagamba abantu beebunyolo Museveni muveeko mu mpaaka lulu sente z'amafuta tugenda zirya ffenna Museveni muveeko Museveni yabyogedde mwenna abaali ku vidiyo eyo pulezidenti yagamba kyansonyi nnyo nti abantu abanyolo babajja ku ttaka ne bateeka mu concentration camps nga tebasasudde kyansonyi nnyo amafuta g'ebunyolo kubanga bannannyini mafuta tebasobola kufunako mugabo gwabwe Pulezidenti n'abagamba nti amafuta gano bwe mumpa obuyinza ngenda baddiza ebitundu 3 ku buli 100 ku mafuta gammwe gavumenti etwala ebitundu 7 ku buli 100. Museveni yakyusa statement n'agamba mu Kyagulanyi yagamba nti abanyolo mumpa obuyinza amafuta tugagabane sente tuzirye nze nammwe oye Museveni kati bw'owulira obulimba bwe njagala mumpulirize bulungi nnyo basetinze M23 mu bitundu by'emukono eyo ne ku bizinga eyo batemyetemye kye bayita omwana w'omuntu ne bakweka information Natasha Broadcasting Service ne UBC balikodinze video ezo but olwokuba nti nga 2014 nali maze okujja ne kuba information tebafulumiza video ezo naye okusinziira ku nsula zange video ezo bazirina baagala zimplicatinga ku president kati olwokuba nti ono Windows zigenze bw'abadde akola statement olwaleero n'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Platform saakole bamuwanga kivumbi balina enteekateeka mbu buli batawangudde bakozesa amajambiya okutema abantu bakiteeka ku gavumenti Museveni kennyini akyogedde
naye nga jjukira ekintu ekyo Museveni kennyini yakitegeka nze nezijja n'ekikuba ngenda kuza omwezi 14 njagala olenga akisiba kwani akisiba ku Mwangi era agambye nti abantu abattiddwa wa Mwanga Kivumbi babadde batujju. Museveni njala kubuza nga sinazanya video mu Arua wakwata president waffe n'omusibako emmundu n'emisango gy'obutujju emmundu zalagawa mu Arua wakwate mmotoka yo n'ogikuba endabirwa mu n'ogiyiza n'oga Kyagulanyi yagikubye emisango gyalagawa. Ompulira bulungi nnyo tugende mpola bw'oba olina obujulizi ng'abantu abattiddwa Mwanga Kivumbi batujju ng'ate obadde onoonya batujju Mwanga Kivumbi omukozaaki mukwata omutwale omusiba omuguleko ogw'obutujju banga olina information nti batujju gwe kennyini bwe nkuba information ku nnaku z'omwezi 14 ng'otegese ekikolwa ky'obutujju mu Uganda n'enzija n'enkikuba n'enkisaanyaawo kati n'okosa Reverse Psychology n'ojjayo kye nayogedde kyennyini nga gwoloza basobola kunyonyola abantu bano kikiwadde otegeeza oyo Reverse Psychology takola. Museveni nasooka kusoma nga sinakola kintu kyonna ky'ovola nti wano nze nkwesobolera gwe kola Reverse Psychology nze nja mujje mutegeeza abantu kati Museveni bw'agambye Mwanga Kivumbi nti abantu battiddewo baadde battira lisiti nga balumbye poliisi ne bawamba ne poliisi ne batta abantu nakuluwisaayo uno kamukuzanyire wano kansooke mukuteere wano bulungi nnyo naye era sooka olaba ekifaananyi ky'abantu abali awo oyo Ssegwadda omulaba bulungi nnyo Ssegwadda yoyo ne Kayanja wali kati wuliriza bulungi nnyo ebiga byabadde ayogedde. Uganda. Now, what these people were planning is what Kivumbi did in Butambala. They were trying to do it in all areas. That's what they planned. Of course, I knew the plan. But more importantly, that where they don't win, they should cut people. Of course, we were ready to deal with them decisively. But even better, most of the new people who were supposed to do that refused and came and met me. This is not the first time they met me, told me the whole story. Oh, okay, you go. And this is not the first time. The other year, when there were riots in Kenya, the same riots were supposed to happen here. But the people they wanted to use came and told me. And we refused So therefore, I am advising this small group of traitors, but they are working with foreigners, some homosexual groups, some this and that. So hold on. Agambye nti ye yakimanya ojjukira namukuba 14 information agikuba 14 kati akugambye nti Mwanga Kivumbi ne Kyagulanyi bebategeka ekintu ekyo mbuwabula Kyagulanyi bye yali ategese bagendewe mu State House ne bamubuulirirako ne bamubuulirira ne bamuwa information ekwatagazi ku kintu ekyo n'akugamba ne wali okwekalakaasa Kenya mbwe byakitwali kive Kenya kyali kijja Uganda mbwe abe Kenya ne bavaayo ne bamugamba nti bagenda kwekalakaasa mu Uganda mu ngekyo batwekalakaasa Kenya kati kino kanki babule psychologically ekyo bayita Reverse Psychology. Mu Reverse Psychology omuntu asobola okuvuga nga akujja ku kyoliko n'akuzza ku kintu ekirala akulozese ndi kyekituufu naye ng'alina kyavuga kati omwami ono bwakugamba nti abaali bagenda okutematema abantu baasooka we mugamba abakutegeeza nti it's me who sent those people naye ye n'akikyusa n'akikonvatinga n'akizza nti bajjewe n'abe Kenya abaali bagenda okwekalakaasa abatta abantu jjukira n'obujulizi tuwulina nti abantu abasajja bakubanga emmundu Kenya okutta abantu baali basajja ba M23 n'aba SFC yabasindika abatta abantu mu kwekalakaasa kati wali akulaga ekifaananyi yejjako
tiyakuliyetinze n'akisiiga omuntu omulala. Museveni, at your age and your advanced psychology, you should stop lying and blackmailing propaganda against your opponents. We know you are not a good politician. You were trained jungle politics in Mozambique. You were trained in jungle politics in Mozambique. And we know what is jungle politics is. It's all about blackmail, propaganda, changing words, camouflaging, torture, killing, kidnaps, frustrating your opponents to get what you want. That is exactly what you are practicing in Uganda. But we are in the modern society whereby we can retrieve and we can convert all your lies into the known truth about your history. History doesn't favor you in such political arena. No! I exposed you on 15th of January about this plan. You executed the mission of killing indigenous Ugandans, innocent people in Butambala, almost 20 of them. But you publicly came out and you said that Mwanga Kivumbi and Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu, they organized gangs to slaughter innocent Ugandans. It's you. Because I have evidence, and I played the evidence, I showed the evidence to the people here on 14th of January, that Museveni is planning to do this and this and this. Is exactly what you told those people who came to witness your forgery. I know how you work. I know whatever you plan. Because I received intelligence on their basis about your data plans against Robert Kyagulanyi Ssentamu on national platform. And even you had a plan of abolishing national platform, we know that. You had a plan of arresting Robert Kyagulanyi Ssentamu. But unfortunately, social media has exposed you. So today, Mwanga Kivumbi has already replied to you. Listen. So the president is totally misinformed. Totally out of for him to say that gangs attacked a police station. There were no police station that was attacked. It is the military that descended to people in my home, and these killings happened in a garage in my home. So there is no way you could say, and we are going to put him to shame, because in that place I have cameras. Not only cameras, there were people who recorded videos. That's why after killing all the people who are there, they did another firing and ensured that they retrieved every dead person and parked trucks and took them to Congo Hospital. We have footage of soldiers carrying dead bodies. We also have the footage of 2 soldiers that were shot at the site. Therefore, for him to allege a terrorist act on me and on any of the people who are victims of state violence is extremely unfortunate and unbecoming of the head of state. Is he misinformed? Now, if he's misinformed to that level, then I wish for the country that the president no longer gets a right briefing. Because as a president, you are the number one consumer. Honorable Mwanga Kivumbi, Museveni is not misinformed. Museveni is the master planner. Without Museveni, there is no NRM. Without Museveni, there is no Salimu Sare. Without Museveni, there is no Muhoozi. Without Museveni, there is no Janet. Without Museveni, there is no nothing called National Advance Movement. Everything rotates on Museveni. It's good you witnessed the massacre of almost 10 people plus in your home residence.
After that killing, the same people handpicked all the dead bodies and they ran away with those dead bodies. The same method he used in Tanzania after massacring almost 20,000 innocent Tanzanian people. He instructed the killers to handpick each and every body of the Tanzanian nation, and they buried those bodies into mass graves. It is on record. After killing people, they handpicked those dead bodies and buried them all. They disappear with those bodies. So it's the same trick. So Honorable Chivumbi tewerumya. Bano ono mwesobolera ng'omuntu. Buno bukodde bw'akola. Byonna twamala musoma kona biki byasobola okukola. Tanzania yasindika amajege mwale ku street akateri mu ngoye ne gatta abantu 10,000. Nga gabatta ne galonda emiriro gagiteeka mu lone gabatwale babaziika mu kirindi. Ababasulanga mu gonya, ababasulanga mu acid ne badissolvinga. Kati muwanga Kivumbi kiwalabye. Museveni toga nti ali misinformed. No. Obukodyo wonna abadde abukola. Kubanga ne bwetwogera olwabwe afa tetugenda kumanya mayitire ga Bendikito Kiwanuka. Olwalo ne bwafa teri agenda kumanya amazikire ga Beni Kiwanuka, yamanyi Beni Kiwanuka waali. Ekisinga okunuma mwenna Abaganda muganya okutegera omusajja ono yaani. Muganya okutegera omusajja oyo, muganya okutegera obuzibu bw'abasajja bano. Museveni yekasi yamanyi omulambo gwa Beni Kiwanuka weguli. Museveni yamanyi ani yatta Archbishop Room. Museveni yamanyi ani yatta Dr. Andrew Tankome Kayira. Museveni yamanyi baani abatuufu abali mu lukolo lwa Ssekabaka Muteesa. Muganyo kitegeera. Bwembanga asobodde okujjayo information enjikuwa ng'ennaku z'omwezi 14 nababulya kikyagenda okukola kyaleese n'akikuteekako. Ani agenda okuwa information esinga ku eyo? Ani agenda okuwa information kino nakyogera 14 ng'agenda kikola nkwongera obujulizi obulala? Nkwongera obujulizi obulala nkotegeere gumudiringa naye. Ova ku musajja alina olukalala mu kitabo kiwali ku Black Book ng'agamba who is this nti ono egundi oyo afe. Ne bagenda basaninga ku sseemu ayo n'avaawo. Ne baakozesa bennyini. N'asayininga oyo n'avaawo. Mwanga Kivumbi bakubbye akalu. Bakubbye akalu owangudde. Engeri gye bakubyemu ogimanyi bulungi nnyo. Kati kankubuulire kino kitegeere. Mwena kino mbadde temukimanyi. Mubadde mukimanyi nti Parliament Anita Amongi yabadde alina kagulupu ka Museveni nga yakakunganya opposition nga yakafandinga. Era nti Anita Amongi abadde ne mandate esobola okuwanguza abantu abo bonna. Era Museveni abadde asobola okukozesa amaanyi gonna ageetaagisa okulemezaayo Sseggona, okulemezaayo Mpuuga, okulemezaayo Bedi Bwanika, okulemezaayo Kantuntu, okulemezaayo Ssemujjuŋŋanda n'okulemezaayo wabula olw'okuba nti yabakozesa. Public ebategedde bamulidde ssente nnyingi mission ez'abadde agana zifeyiringa abadde alina obbaleka ne bagenda n'abateeka mulimbo ng'oggyeko okuba nti nuupu y'amaanyi twali tubeetegekedde but nga babbye obuyinza bw'abakulembeze bafa National Platform oli mulinda mugga bwe badde basobola okukikola ku Mpuuga n'abalala but olw'okuba nti bano abadde abafudde embwa nga tezikyalina makulu anoonya bw'azeetikkulako yazirese
yabadde asobola okukwata n'asobola kuba basase Masaka onabona basaasaana n'alangirira Mpuuga n'okuba takyalina mugaso bonna yabatadde ne bagwa flat. Yes, amaanyi tubadde tugalina nga tusobola obbakuba but genuinely yennyini yabavuddemu kuba ezo omwe yabadde yasindise ku jirikiti bafuuka public nuisance. Soko tuneko mu ange eyo nga tunatuna mu ange ondala yo tunako mu ange gyenkulaga. Museveni teyebirabira tasonyiwa atakikola. Museveni the moment omukolako n'ebira statement emu n'agifuna ng'asiika ng'anoonya. Ye kyama kiri ekintu kimu make people poor. Then after they will come running for food because they want having food. The moment you go to him, agenda kukola kyayagala kuba he doesn't forgive, he doesn't forget. Lutamaguzi wangu nde buli kimwe kyetaaga okuniriza kisaazi balaze. Due to state power, bamubbiwo binamaanyi namugga. Kati yuko bayita Museveni akukozesa n'amana n'akusula ngotekyera mufuse public nuisance talina kyakwagaza. They are reluctant that tebasse oyo gwe bayita Museveni. Era bwe ndaba omuntu wali asereza Museveni nekusenga yira bona agenda okufiira obwerere. One, kankunyumiza mukano katwiko kwategeera bati tunakategeera. Museveni akwagala nnyo ng'oli eri era bakwetegereza bulungi ng'omukalakata naga oyankalakata oyo ng'ankalakata nnyo. Nkoze ntyo mufuna. Nkiddamu obeere no mu opposition omukalakata ng'akwagala nnyo. Asooka n'akuteeka ku bambega ne bakubega bw'olema okubega n'akuteeka ku bambega baagala okutta bwe balema okutta n'asala bwa negotiating naawe. The moment you accept to negotiate with him, nova joli n'akuleeta n'akuwa akasente ko you are finished. Lwaki? Tolina value added gy'ogenda kwongerako NRM naye tolina gy'ogenda mwongerako nkulayirira. Tolina value added gy'ogenda mwongerako nkulayirira. Abadde ayagala kujja gy'omukolerako damage n'akuteeka n'otasobola mukolerako damage nga tolina ky'osobola mwongerako kubanga you have nothing to add on him. Oyo gwe bayita Museveni. Kubanga oba tokyalina value. Kampawo ka simple example. Kampala tokugamba tewali atalinyanga ku taxi bukyanga ozaalibwa. Taxi ze Kampala ogitulamu ng'oli kubwangu ku makya. Nyoba document mu taxi ozo osanga nibaga ebulamu basatu n'otuula ng'obudde bugenda. Balaba eneetera okujjula nga taxi abasajja bonna baddukamu nga musikira abantu ng'abana obwa kikimi ng'ebaako ng'esimbula kati ng'era omuntu almost yali mu meters nga 10 nga mugamba ogenda nga bagamba ngenda. But to conduct, they value more the coming customer, not you already in the taxi. They don't value you. Bazoga ko boyagala fuluma fetuli ndoli basobola kukyamira taxi ne kuchima. The moment lutula now serving the same punishment no muntu oli ali mu taxi eri ndozo kitegede good example njagala kuwa. Kati nze ngazo musobola kuddira muntu egwange guno. Kaliya yange mbyo obufuzi byenkoledde ebbanga n'okulwa n'eggwanga lyange ndize mu kirasi yo kuntegeerera. Kubanga amba mumanye ngai n'ensula kati nzonje moyo forofoto public etukane kutunange kitagasa Lex Bashir Kaziwe bampuuga bani bonna kati ense balaba kyamule nga salambwa lyanseeke tokyasobola kuvaluwenga Kazimba Mugalu useless idiot tokyasobola kuvaluwenga Mubajje useless idiot nabala tokyasobola bavaluwenga. The same applies kubana ba YouTubers nabo tekyali asobola bavaluwenga kuba public ogivuddemu. Mumuganya okutegera bitu talina kyakwagaza. Fenna wano nga tetunajja ku internet waliwo Ashibaga Kato nga yakwata ensawo ya Kyagulanyi. Ashibaga Kato nga alina follow ku social media. Ashibaga Kato nga akola post niyogeza abantu ensi yonna. Museveni Kyagulanyi bwajja Museveni atandika nsobola ntyo ofuna omuntu Ashibaga Kato yemufunye ntya. Musajja tebamulibali laptop nente bbiri ezempo mumpu ne iPhone yali ebiriko biseera ebyo n'obusente n'agamba kati wano mbanki kubina agenda.
kasite yatuukayo talina value ya double 10 gye yayongera ku Museveni. Ashibaga Gatoba yagwa naddalu kyaliwa ngo baali luddawa yagenda nenga singa Ashibaga abadde akyali n'ekyagulanyi bwabanga yandibadde either kati chairman LC5 oba MP obanga ye muntu asalawo ku nsonga za struggle eno ne yakola ensobi egi yalowooza Museveni amwagala nnyo. Ye Museveni akwagala oyina bw'oli n'akulengera kasita otuuka waakulengera nothing you can add on him bw'ate waakola. Kati waliwo agenda okuka nti bamwanteza mpumumpu walaba kente nga bamugimutikkidde ente bbiri bazimuwadde ze bamusuubiza ne laptop ye baagimuwa smartphone baagimuma ne ssente zinyi tezaatuuka. Ogwo bayita Museveni oligino nsaasira nnyo omuntu ava mu struggle nagamba mujjukire kino ekisajja ekyava mu Nuupu mbwe ekyemasaka mbwera Museveni mujjukire mu COVID ekyajja ne kigamba oze nkyuse Kyagulanyi abadde atulimba era ffe where is him? Ne bakamayi bonna bampoga bakubye bonna lumu fulaati takyasobola kwogera ne ku kyalo. Nensasira omuntu ali mu Canada ali mu America ali Bungereza ali mu diaspora ng'omuzira gukubidde emyaka oba gukubidde emyezi ate ng'oyagala mbuwagira Museveni oba otegeera kye kyakufunisa passport ove wammwe bweba waliwo balungi kubanga ekyasooka okujja ewammwe yali economic factor ng'oggyeko insecurity kubanga insecurity is affecting aba asylum seekers ba political asylum seekers 70% of Ugandan diaspora they are the economic migrants. Echiba full of economic migrants kubanga they can't afford life in Uganda. Income and expenditure tebakwatagana omu mujja wa munne oyingiza kitono spending kinene bakubanja nyingi osasula ntono oyina kubinyika mu nsonga tikangende ko muzira gunkuba emyaka bwegiti no yikirayo Windows. Kano musanga nga ayike endusu mwagira Museveni nenga is economic migrant ngekyamujja Uganda economics nga mutabusenko niye wagira Museveni kate sawa zino bamazo tubaka tukubanja bakubenta mahu kati muzako ki akubuzo zako ki oli mu council house akubuzo zako ki oli mu winter bakubanja mortgage nga ne bwogenda okubanga tokozi wiki balina ennyumba ogenda gifulumamu omusolo gukubanja insurance ekubanja niyo gamugenda kuzzaako ki nga tomanyi ayise genda kusegamba please can you identify yourself odde mu luganda lwe omuluzungu lw'ekyaddondo katatabe ayise munne mu America tebakyakwata bakusaba identification accent yo yokka owa ayise akukwata mu America kati mu America ICE kye kitongole kikwata ba migrants abatayina mpapula si ice cream ono gomunyala ku bimbo no ice cream amalo kunya ku mazzi emmande labika erinye kati mande labika erinye ekitongole kya ICE kati kyakusigambukani bakubuuza hey how are you the moment accent ye kyuka nga si akimaga janguwa you a foreigner passport or green card nga tolina bakukwatirako accent kati tebakyanonyi akubuuzabuuza mu lulimi lw'Olumerika nodda mu luzungu lw'ekyaddondo omusajja ga bottle of water goza bottle of water janguwa soko je gundi tuli wawan bo ina passport ya America ngojo bajikwera yes you American citizen bakutwala mu kasenge na Kiganda wajjote wano mukasa wajjote wano tusungwize wajjote wano omazewo banga ki empapula zino wazifuna otya bagenda okubikula file mu dakiika na ngera passport yeri mwaka tuli eri muka window akatono wekati kunyonyeddako kiki ekikuze wammwe kubanga ewammwe ye Uganda
ekyo kyonki babuulira kuba basinga muri economic migrants era sana bakuze wamwe Belgium musenegera kusaza mu butuzeewo UK Bufaransa zi Netherlands zizani ne Canada genda tandiko batika mbomu zaako ki obuzenza zaako kyabani lensi yange nga nawe joli bakuuza ovaluddawa nango wano bakugamba ekigambo kimu mwante wali mutake muddugavu abatake bonna basiya bava Afrika naffe bakitugamba wano Buruda yok tukiyesia Sia Afrika ama Amerikana bwe bakyogera nti abadduga batavudde mu Afrika bava mu Amerika kale mu masingo bituva mu Afrika baga muntu wanti wali mutake muddugavu that is it okitegera kale kyenkugamba nti mulemedde okulwanira ensi yammwe eyina buli kimu mulimu okusirwala bajja batwalako kyenkugamba buli kyonna ekyetagisa okuwaayo kiweeyo kankusunyo katono nnyo abasooka okutwala ensi eyo gikulembera Uganda baali bagitegekedde nga Uganda nsuubuzi ng'ekola buli kimu etondayo emirimu gy'abantu nga buli omu afuna kyalina okufuna ng'obulamu tebukaluba after Museveni taking over obulamu ne butandika okukaluba ne badduka ne batandika okufuluma si kye kyali okwagala kwabwe ne batandika okufuluma kye kibafulumya poor economic situation na biki bigenda maaso ne bafuluma kati gobodde olwokuba ofunyemu akasente nolaba ng'ozinge you are nothing in that country you are more valuable in your country but which country kati Museveni bino byalimu ebyokukola malisi propaganda kubanga ensi bo bajagala kati kino kanjikubuulire nabagamba Museveni mwali mu Uganda ali mu America ali ku kyeyo these are migrants bali ku kyeyo bali mu overstay visa tubagamba ziweddeko ffe kati abali ku mitimbagano banayigo tuba migration office baga Museveni time obudde Rwanda nga butuusa oludde wano nnyo Gine ti obudde Rwanda nga butuusa oludde wano muhoozi obudde mu salimu salo obudde Somalia butuuse kati arwana nnyo kati nga nawe ayisibwe neekugoba emisinde n'obula ayisine musajja bwe tuba tugoba aludda polisi ya Canada egoba omusajja talina empapula n'abula ne mwongeza kati ne mu Uganda bana balwana nnyo butava mu Amerika ya Uganda kubanga ya Amerika yaabwe lwaki obaga kulwana banyiiga gobaga tuli muna Uganda onyiiga Uganda ya Amerika y'Abanyarwanda kyovula balwana nnyo butavaawo wato kimanyi gomunyana mugati dewa mu Rwanda agenda kunyiga agenda mu muntu agaza kikati muntu sosolo azifu wabo wawunya kati balwana nnyo kuba kimanye wabo tabasobola kubeera yo bali mu Amerika bajja tubagaba tubanasi tubaga mudde wa mu muve mbuyiza baffe tubwedize mama baga tujja kuba tubaki okitegera kitubaga bino bitumujja bitegeera nenga mujja bitegeera mpola kubanga yesawe yokuzuka Uganda ye London ya Amerika kinoonyerezeeko ojja kifuna Uganda ye UK ya Rwanda Uganda ye Amsterdam ye Rwanda kyovula bagamba okudde bayomba nti obazaawa ndozo kitegedde kati Honorable Mwanga Kivumbi n'abala mutegeera abasajja mudiringa nabo okitegedde bulungi nnyo bwe mmala kitegeera ku nsonga ezo mujja funa emirembe mu nsi Uganda nga mulwanira eggwanga lyammwe tugenze ku kitundu ekyokubiri kya video Vice President waffe ow'Amaserengeta omukyala Jacqueline yawambiddwa naye eno yengeri gye bamujje mu maka ge omuwamba omutwala nakajja tamanyi emikono giyitawumira muwemba bwe bate bamuwambye
bwe batyo vice president bwe bamujje mu makage ekiro ne bamutwalaganya nga nabo gisimufungize nakati tetumanyi waali. Lubadde terulubusa omukulu Nyombi Tembo n'agamba bw'ati agambye ekiro kyakeseza owajjo bawaliriziddwa okwogera n'ebitongole ebizzaako amayengo g'omutimbagano naye nga emikutu egimu bagirimitinze. N'agamba bw'onookozesa VPN bajja kunoonya bakufune bakwataaki ng'ekigambo kiri attack. Naye ayogera omu amagamaga. Ayogera omu akola ki amagamaga. Njagala osooka owulya statement ya Nyombi Tembo, Minister, Director akulira Uganda Communications Commission. Mu mutwe gwo oteke comment awo nga soogedde ekigambo kyonna ku byayogedde. They shall attack your phone and they will attack you as a person. Ng'okozesa VPN. Kati nensooka ne neebuuza psychologically. Bwe mba nkozesa VPN bagenda kwataaka nga batya essimu yange nange omuntu individual bagenda kuwunumba batya. Ekigambo ataaka akimanyi oba. Jukira omusajja ono aga wakati wa Uganda ne Congo. Si munnayuganda oli gino nnyo. Waliwo akatundu akali wakati w'Obwakabaka ku boda ya Uganda ne Congo ku side y'Obwakabaka bwa Rwenzururu eyo gyagwa. Kyova olaba is more looking like a Congolese and somehow it looks like someone from Rwenzururu or from Bakonjo. So ali wati bw'omulaba afaana abakongo ate bw'omulaba afaana muki ayina akatundu kavamawo ku boda era balireete basala n'okudda erikana nga bulabe busiya ayebusiya basa ebadde Kenya nawe Kenya badde Uganda. Nono Nyombi Tembo bwatyo bwali. He looks more Zairwa and he looks more Mokonjo. Kati yoyo omuntu ate musikaki. Njagala nawe wewulize story eno. Gw'onomanya kyogera oteeka mu mugundi. Mu comment section nze nkugamba byange owulira. The Commission will continue to monitor the situation closely and will provide updates on any further adjustments as circumstances evolve. Of course, there are people who think that they can bypass these directives through usage of VPNs. Well, but I want to tell you that we have reasonable capabilities now, especially if you use that bypass to break the law, to attack you directly. Attack you directly. Attack your device directly. So be very careful. We don't want to go that far, but if you bypass these restrictions and use the bypass to break the law, don't be surprised that we may attack you and your device may not go on the network again. So be cautious. Don't want to do this without warning you. I want to warn you. Don't break the law. If you bypass it, VPN is there, we know it. You do your normal things, what we use social media for. Like I said, the 3 E's, enterprise, entertainment, and empowerment. You are connected with your loved ones. Who cares? But when you break the law, our antennas are really up. We may end up really going for your device because you are breaking the law. We can't allow anybody to use these platforms to break the law. Nze simu mmanyi giteekamu simu kaadi nenteekako data nenkuba nenchatting ebisigadde mu simu sibimanyi. Kuno mmanyiko bakafuluma simu omwana akwata esimu n'agikutinkula n'agissa wali ne laptop. Kisoboka omuntu okwataakinga essimu yo ng'okoseza VPN nawe omuntu okwataakinga mumbuulire. Mu kulowooza okwange nganze nga sinaba opinion yange.
ndabanga Nyombi Tembo ono era nga bwe kibagala betuga nti omuntu ayise Tembo omayi Tembo waffe eddalu mu Luganda omwami yandibanga atandise okuyita Tembo mulalu mbo they shall attack you ekigambo VPN bakitegeera kubanga bwe nteeka VPN ku simu yange mba ngenze n'enfuluma ekitundu nga nfudde ku mirongooti gyammwe nga ngenze mu nsi gye mba njagadde kati how can you allocate me when I'm outside of your location mumbulire ku wano katono nnyo ebyo simu sibitegeera bulungi essimu ngimanyiko kitono wanteeka mu simu kaadi teekako data chatting mu WhatsApp ku bisibi nebisigale simu setting idde nokola otya simu sibitegeera so kumbulire mu wano mbulira mu wano nkuwadde dakiika 2 mbulira mu wano they are going to attack your phone and attack you kisoboka nze simu ngimanyiko bwe bintu bitoga bwe bityo kati nsoko ombulire mu awo Musa, yes, they can. Type more. Please elaborate. Nja kwongera kufuna feedback yacho. Naye Nyombi Tembo twongera okugamba. The problem is not we Ugandans. The problem is you, your government, because you are overreacting. Why do you overreact? Because you know you're a criminal. You yourself, as the executive officer or the chairman of Uganda Communication Commission, you're a criminal, first and foremost. Secondly, you are working under the influence of order from above. I don't know whether you learned IT to be in that office. Simanyi wasoma IT or information technology okuba mu office. Eri abana banja basoma IT tebalina mirimu. Wabula gwe omuntu yasoma oba wasoma biki system n'okunoonyerezako bye wasoma. Oli mu office enkyamu odiringa n'abantu abakyamu. Okitegedde bulungi nnyo. Nze kyemanyi mu nsi yonna. Kyemanyi kiri ekintu kimu wamu. Okufuna access ku kintu ekyo simu zonna zirina okuba nga ziri registered. Ziri registered ng'essimu omutwe guli registered. Mu Uganda. Nga n'owa police essimu gy'akwata nzibe. N'ow'amagye essimu gy'akwata nzibe. Kubanga mu nsi zino kye mmanyiiko. Oli bw'akubbako essimu yo. You just need a serial number. A serial number of that phone. Oba beetaga bwetaazi essimu kaadi eri mu ssimu they can allocate you. Kubanga essimu zonna ziri registered mu system. Wano oyingiriza essimu ku kisaawe, message n'ogifuna after 3 hours ne bagamba essimu eno eyingidde mu nsi eno tugikulekedde ogikozesa emyezi 3 ogenda ogiregisteringe esasula omusolo bw'otakikola myezi 3 essimu y'omutwe tugenda gujjako ku kisaawe nga wakayingira bw'oti bakusindikira either izo okujja within 2 days or 1 day ne bakusindikira magati essimu ye eyingidde mu territory za target ye ogenda gikozesa emyezi 3 ku mukaaga bwe giggwako ejja kugibwako oba genda ogiregisteringe esasule n'omusolo ekyo bwekiri wano kati mu Uganda n'owa police essimu gyakwata nzibe ow'amagye essimu gyakwata nzibe oyinza n'okugenda okungana Nyombi Tembo essimu gyakwata yennyini nayo nga nzibe nga ne mukazi we essimu gyakwata yakunzibe kubanga mwena mubba bizibiti bya gavumenti mugenda mu revenue mugenda mu revenue nga muleme abantu balamedde osasula emisolo ne mugula ebintu ku bbeeyi layisi ebya layisi nga n'emmotoka ze mugula zennyini nazo muvuga nazo nzibe. Kati mukulu Nyombi Tembo nina nensize mmanyi mu Bwarabu nga tokoba WhatsApp nga taddeko VPN bubange musiza Bwarabu omwana ateekako VPN n'atoboka omugambo ng'ali ku WhatsApp nga taddeko VPN kati Uganda ekyako okulima
anyways mwekubya obutojumu bisobola naye Katonda yamanyi n'olw'ensonga eyo njala fundikira akatambi kano kafundikira mbagamba bwe bate kulwa Katonda n'ensi yaffe Uganda mbasaba n'obuwombeefu tulwanire eggwanga eryo tolinda president tolinda lumbuye bw'oba olina ky'osobola okufacilitating nga kifacilitating now ayina ideology yokubupu please don't expose your ideology or your plan initiate that program or that mission or that plan mwena bakomrede bali ku mutimbagano mbagala nnyo ekintu kye bayita surgical operation nga munakikola ku social media temukiteekako surgical operation ebeera inbuilt plan nga you have to execute it you alone or more than one person nga it's a secret temwogera program yonna plan yonna yakukola mu demonstration oba yakola mu kintu kyonna mukireke mukikole nga temukyogedde bakomredi mwenda mbasaba bali ku social media please wano wetulaga level teyeetaagamu lugambo teyeetaagamu kintu kyonna yeetaaga ekintu eki lowooza ku kikolwa kiteeke mu nkola tokisaasaanya first and foremost you need to identify ani gwogenda okikola naye ekirala kyensobodde okufuna mu kalulu kano ak'olwaliro nga nfundikira nfunyemu ekintu kino wammanga tubadde n'abantu bangi nga tetubamanyi be baani nga tomanyi nani gwoyinza oteresa jambiyayo nga tomanyi ani gwoyinza teresa mundu yo tomanyi ani gwoyinza gamba owaaye tokutereseza akasente kano kakufaninga struggle nga tomanyi ani gwogenda kubuulira ku kyama kubanga enkwezenge zibadde nyingi enkwezenge tezibadde mbannabyabufuzi bokka ne bantu bannaffe mulimu enkwezenge nga tali trusted ku nsimbi oli amusindikira ssente za munne oyo ssente n'azirya nga tazituusiza bamusindikira ssente agenda akola ekintu gundi ekintu takikoze takikyusiza bamuwa omulimu agenda gukola omulimu n'atagukola bamugamba agenda okola ekintu nakyakituukiriza abo nabo tubalina mu struggle kati right now akasengejja ka struggle enezeeko katulazaani gwoyinza okudiringa naye gwogenda okukolagana naye gwogenda okuteresa ekyama kyo mu buli ngeri yonna ebeesoboka tulabye bintu bingi nnyo kati tumanyani okuteresa ekyama tumanyani ali mu struggle tumanyani yajja okubega tumanyani yalinyira ku square yayagala ki okitegera bulungi nnyo ne ku ground tumanya abaana abali ku mulamwa abaana baagana okugulwa webali kadna kino kanti kugambe mwegendereze nnyo abantu abalowooza nti baali babaddeko nekyagulanyi nga kati bakolera gavumenti nga boogera nnyo nti bamumanyi tebamumanyi nkiddamu wegendereze nnyo abantu abali ku TV nga boogera nti nze Kyagulanyi manyi nabeera naye nekyagulanyi kino takisobola kino teyakikola bwati kino kyaliwo ekititu yayakikola mubuuze ye nga ye akyogera kikyasobola kyalina abamu tebalina namayumba basula mu motoka zaabwe abakazi babalimu if you can't manage yourself as a man otandika otuukogera ku musajja alina amaka alina business addukanyiza political party asuza Museveni nga atambula ng'emmotoka eweddemu amafuta first and foremost oinaga Museveni talina structure yensobola tewalina command command ojagazaaki nobo okutuuka wano yasooka negezako buli kimu kyonna ekisobola okukola structure okuva ku kyalo okutuuka waggulu Museveni n'azigula nga namwe yebaguliramu mubaŋambire namwe yebaguliramu the likes of Abitex Babajjo baani bonna kati akubuuza structure nga naye Museveni yamuguliramu aba anyumya mboozi ki mubaŋambire Lumbu yeyagambye abuuza Kyagulanyi butalina komandi kuva ku LC1 mbwesobola komandinga ntalo nakwekalakasa mubuuze ye bwe yali mu noopu lwaki Museveni yamugula n'amutwalira mu structure ezasooka teyali structure ng'omusajja omugezigezi yalina okulizootinga ku other methods and mechanism ezibatawaanya kati
Munonya structures temuziraba. Munonya abantu b'okutunda temubalaba. Munonya ab'okubega temubalaba. Munonya information temugifuna. Musaba structures. Okitegeera? Kyagulanyi improvising n'ekintu kyali nakyawo with that time. Yoyo gwe mutajja kutegeera. Okitegeera? Eriyo n'abantu naturally nga bali gifted. Nti bw'omwataakinga afuna engeri gy'obuzovingamu attack. Agamba ozze bw'otyo nti kankola oyo Kyagulanyi. Nze nange wano ku social media ever abantu baataakinga ideologies zange ne ngamba bo attackinze ti sirika mukko n'osirika. Essa newayitawo ennaku ntono nnyo. System gyabadde akwataakingiramu ate nga yagezaako ate ogidi activating ate agikozenga no problem. Kyejjako. Kye nasomesa mu ntandiko ekyokuteeka abantu mu mbeera ey'okwekalakaasa. Kye twetaaga kiri mu kusomesa essaawa zino. Naye nga you have to prepare people. Okitegeera? Kati njala baga bannayuganda mwenna raise up. N'abasobola okukola ekintu kyonna mukikole ku lwa Katonda n'ensi yammwe. Ompulira bulungi, buli muntu yenna ng'olina ky'oyagala okukola nga kiyamba eggwanga kiteeke mu nto kiteeke mu nkola. Tokibuulira bangi kuba tugamba nti omu abibira omu akuuma ekyama. Ababiri babibira ne bakibira. Bwe bafuuka abasatu ne basatula. Abana ne banaanuula. Abataano ne bataanuula butaanuuzi. Ekyo badde okitegedde. Bwe tuba tugenda mu system ya Labadaba style eya revolution mu protest vote. Gwe buli kyolowoozaako ng'ekintu kikole. Bw'oba olina gw'oyagala mwefumbirize ng'omuntu okikole. N'ekintu bwe kisukka omuntu omu buli omu alina ekiremesa Abaganda baga nti amamesa amangi tegeesimira bunnya. Lwaki baga amamesa amangi? Ojja kuleeta idea nga nnungi nnyo. Wabawo omukenkufaga ebadde erina kukola bweti okusinziira ku nze kino kyekibulamu tubaye tulina kukola bwe tuti. Mugenda okwetula nga kyobadde olina okukola tokikoze kubanga amagezi bajja mangi naye they can't put that place in practical. Okitegeera? Kati gwe muganda bw'obwanyi olina lo wafunga lokola ky'olina okukola. Surgical operation giri. Vumbikiriza akasajja w'okasanga nti kano kakikanyampi kampiima kapiimise. Sanga okasajja akasajja kaduyise. Okitegeera? Naye ngenda baga mu lwana enkola ya Kivietnam. Emisana genda mu zigometa. Ekiro gende wa mukulu bikolwa. Kubanga olwedde oba wazigenze dda mu zigometa ng'ozizze buli kimu. Ekiro gende wa mukulu bikolwa. Kati mukulu bikolwa oyo akuwa ekintu kimu nti emisana baba basobola okukulaba ne bakutegeera. Wabula ekiro nga buvuddeko eddiba kitegeeza nti tebasobola kwetegereza bulungi. Awo mwambikolwa aba akola naye emisana beera mu zigometa. Kitegedde bulungi nnyo. So Mukama 13 mpeera video njimaze nga nejjo okugamba mugane nga nfundikira toggwa mu maanyi. Struggle gibeeremu. Kulwaba Eddie Mutwe. Kulwaba Kirewo Kivumbi. Kulwaba abaana bonna bali makomera n'abali mu kunoonyezebwa gibeeremu. Naffe twandibadde tugisuulawo ne toggwa mu maanyi. Okuwa banyaga. Tokuwanga banyaga. Ye time entuufu w'olina okukolera ekintu kino. Kuwa Baganda baffe lwaki tubabeerere mu beegayiridde nnyo tetuva mu kintu kino. Omusajja ye ombiri ku lwaffe tetumuvaamu essaawa zino. Kubanga manyi enale mu kyeyagala era mugende ku mitimba agenda kubuuza kati Kyagulanyi azzaako ki? Akubuuza Kyagulanyi azzaako ki? Mubuuza okola mulimu ki? Gw'ozzaako ki mu bulamu kubanga tomanyi kijja. Gwakubuuza nti oyo akubuuza Kyagulanyi mubuuze gw'ozzaako ki? Kuba sigobadde mbyobufuzo zaako ki? Kubanga obusiru bayonka buyonke babuyonka batya. Ye kyatasobola ayagala omuntu akikole bwe kimulemerera era amuvumirire. Naye koli kyakola kiyamba ye. Kyagulanyi kyakola kiyamba gwe
in fact yetagana buli kimwakirina Kyagulanyi buli kimwakirina naye ayamba gwe omwavu emponga byoya akyasaba omutwalo ompulira bulungi nnyo n'olw'ensonga eyo ku lw'abaganda baffe tusigale mu struggle ku lw'abaganda baffe tu protecting a president ku lw'abaganda baffe tetusobola kuleka Museveni twala nsi eyo bajjajjaffe baagirwanira emyaka miyitirivu nnyo gituusa bweri newankubadde baakolamu ffe era tuzirectifying tuzitereeze abafandinga mufandinge abanoonya solutions muzinoonya solutions nga president bwe tumukuuma tumuprotecting obudde bukyali okuva mu kintu kino mbaagala nnyo ekintu musobodde okutegeera bannaddiini bakolera ani obadde ojja kulwa okubategeera nti bakolera ani otegedde ba YouTube obadde ojja kulwa okubategeera otegedde abasuubuzi abakulembera abasuubuzi mu Kampala bakolera ani obadde ojja kulwa okubategeera ng'obawakanira obadde ono bategeera ddi obadde ono otegeera ddi bannabyabufuzi bali b'enkwe obadde ono otegeera ddi neneba omutemu akolagane Museveni kati mulinde wali mu party 1 party 2 nga tuyingidde entabwe ajja kutegeera ekituufu kyeki kulwa katina n'ensi yange vidiyo wedde mweraba